ab'ebyokwerinda ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa muzigo omwaka 2024 baavuddeyo ne bakwata munnakibiina kya NUP amanyikiddwa nga Anthony Tinomu Juni abasinga tumumanyi nga Bobi Yanga oba omunyankole eyasalawo nga bwe yeeyita ono nga muwagizi wa Bobi Wine lukulwe era amwagala okukira gwe wali otegedde amuyirawo omubiri mu buli mbeera. Poliisi yamukutte oluvannyuma lw'okusangibwa n'ebyambalo ebyefaananiriza eby'abajaasi. Kino kyaddiridde ekikwekweto poliisi kye yakoze mu maka ge agasangibwa e Mutungu mu Gombolola Nakawa era nga kino kisangibwa mu kibuga Kampala wakati. Okusinziira ku Post Uganda Police gye yapostinze ku mutimbagano gwayo ogwa Facebook yategeezezza nti omukulu Bobi Yanga yasangiddwa n'amayinja oba ranks nga zino zaaba amagye abalina 5 star aba UPDF ne bamusanga n'obuledi obuwokitoki obukozesebwa ebitongole ebyo by'okwerinda ne bamusanga ne barrets zino nga zifaanana eza military police ne bamusanga ne peya z'engatto 2. Okusinziira ku kunnyonnyola kwa poliisi bagambye zino engatto zikozesebwa ekitongole kimanyikiddwa nga ekya military police era nga zikozesebwa mu kaseera ak'eddungu. Bazisanze mu maka ga Bobi Yanga bamututte era ne bamugulako emisango omuli ogw'okwambala ebyambalo ebifaanana eby'amagye era nga kino mbu kikontana n'amateeka ne bamugulako n'omusango omulala gwe bagambye nti agenda akuma omuliro mu bantu. Wenjogerera kaakano ng'ompuliriza omukulu Bobi Yanga yakwasiddwa ekitongole ky'ebyokwerinda ekimanyikiddwa nga JAT mu bujjuvu kiggwayo Joint Anti-Terrorism Task nga kino kirwanyisa obulumbaganyi oba obutujju ku ggwanga lyattu Uganda era bino eno byatutegezeddwa omukulu amanyikiddwa nga Patrick Onyango. Olunaku lw'eggulo omukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine bwe babadde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Makerere Kavule nga bagezaako okuluŋŋamya enteekateeka zaabwe eza second phase tour okutalaga eggwanga lyattu Uganda nga bagenda babunyisa enjiri yaabwe. Yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe eri okukwatibwa kwa munywanyi we omuwagizi we lufukulwe amanyikiddwa nga Bobi Yanga n'ategeeza nti security oba ab'ebyokwerinda bakutte omukulu eno mu nteekateeka ezimenya amateeka nga bo bagamba nti ebyambalo by'ayambala mu bifaananira ddala ebya poliisi actually bagambye nti bya poliisi oba bya bitongole byakwerinda. Bobi Wine yasabye mu ddoboozi lye nti Bobi Yanga ateebwe bunnambiro kuba mpaawo omusango gwe bamulanga. Wenjogerera kaakano ekitongole kimanyikiddwa nga JAT kikyagenda maaso n'enteekateeka ez'okgenda maaso nga zinoonyereza ku Bobi Yanga then bamale bamuforwardinge mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'emisango. Information nyingi oba ebisinga ngenda kuba mbikuleetera ngenda kusaba munywanyi subscribinga ku YouTube channel yaffe emanyikiddwa nga Export TV. Awo nagamba ensonga nkuyanja ojja kubanga ozifuna entake. Epo ne TikTok account yange emanyikiddwa nga Omwana Soda ngenda kusaba ofollowing. Facebook page yange Omwana Soda nayo ngenda kusaba ofollowing nga bwe tugatta essaala zaffe okusabira munywanyi waffe amanyikiddwa nga Bobi Yanga. Nze Omwana Soda namugereka Ddunda aganye abankuumire era mbampeere emmeeme zammwe gye bisinga okubanga biyaayaanira ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.